Anti oluvannyuma lw'okuyita mu buzibu bwonna tukonfaminze nti olunaku lw'enkya tugenda okwewandiisa ngenda okunominatinga nga presidential candidate era oluvaayo tugenda kola rally eyokubiri bagitulemeseza naye tugenda kuŋŋaanira ku kisaawe Enatete. Njagala mwenna okubayita abaagala eggwanga lyammwe mujje tubeere ffenna tubawo obubaka bwaffe obusooka after nomination. Mbakubiriza mwenna buli asobola ajje ne bendera y'eggwanga, kwata flaga yo ya Uganda ojje nayo. Nammwe abatasobole kujja wakiri flaga giwanike wo, giwanike ku business yo, giteeke ku boda yo, giteeke wona we bagirabira nga akabonero akalaga nti tuli bamalirivu okulwanira eggwanga lyaffe okulitereeza, nga akabonero akalaga nti twagala nnyo eggwanga lyaffe Uganda era tuli beetegefu okukola buli kyetaagisa okuliza ku layini entuufu. Tusinkane Enatete mwena people power. Ensonga za fulaga ey'eggwanga erya Uganda wano we zaatandikira wabula we twogerera era we nkoledde akatambi kano ng'ekitongole ekya Uganda Police Force kikoze okulabula omulundi ndowooza guno gujja kuba nga gwa kusatu. Bazzeemu okubeera nga balabula abantu bonna abagenda mu maaso n'okuba nga bakozesa fulaga y'eggwanga erya Uganda naye ng'okusinga ab'ekibiina ekya National Unity Platform kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti be bali mu kugenda mu maaso n'okubeera nga beeyambisa fulaga y'eggwanga erya Uganda era nga kirabiddwako bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli walaga fulaga y'eggwanga kati yesinga okubeera nga erabikako nga bwe nakuwadde obutambi lunaku olwajjo era ne ku mulundi guno nkuleetedde ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Kituuma Rusoke onono ng'agezaako okunnyonnyola era ng'akubuuliddere ku mateeka agafuga fulaga y'eggwanga butya bweteekeddwa okubeera nga ekozesebwa ddi lweteekeddwa okubeera nga ekozesebwa obadde okimanyi okusinziira ku bakulu bano. Essaawa yonna bandiba nga bagenda kutandika okuyoola oba okukwata omuntu yenna okusanga ne fulaga y'eggwanga. Jjukira kuno kuba kujajjatta oba kusuutasuuta oba kwongera mukwano eri fulaga y'eggwanga erya Uganda ekintu ekikkirizibwa mu mateeka wabula abakulu oluvannyuma lw'okubeera nti ekibiina kya National Unity Platform kati batandise okukyawulira ku fulaga y'eggwanga erya Uganda. Ab'ebyokwerinda bangi bavuddeyo nga balaga obutali bumativu era nga banoonya engeri yonna oba oliawo gye bayinza okuba nga bayimiriza enteekateeka y'ekibiina kya National Unity Platform nga mu nteekateeka eno mwemuli okukozesa fulaga y'eggwanga erya Uganda bwe babadde bagikozeseza kumpi buli wamu era nga bwe tuzze nga tukugamba kakati gwe azaagoberera kakasanga emboozi eno tegera bulungi nnyo wetwogerera nga Kituuma Rusoke onono nga yayogerera ekitongole ekya Uganda Police avuddeyo n'alabula ku nkozesa ya fulaga. Ngenda kuwa akatambi ogenda kutya. Omukulu ono ayongereza ku bigambo eby'omukyala eyavuddeyo olunaku lwajjo gwe nakuwaddeko era naye nannyonnyola ku nsonga za fulaga y'eggwanga erya Uganda era ng'agamba nti fulaga terina kugenda buli wantu weesanze, fulaga terina kuteekebwa mu bifo mu buli kifo kyesanze era ng'agezaako okunnyonnyola nti fulaga y'eggwanga erya Uganda toteekeddwa kugikozesa oba kugiteeka ku buli kayumbayumba oba akafoofofo. Okumisyuzinga fulaga y'eggwanga tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gy'efulaga egamba etya nti fulaga yonna terina kubeera ku kizimbe kitategerekeka. Mu bigambo omukyalo ebyo yaddagezaako okubeera nga nnyonnyola kwe kubeera nti fulaga y'eggwanga ennaku zino etandise nnyo okubeera ng'ekyaka. Abantu batandise okugiteeka ku mayumba, batandise okugiteeka mu miti, batandise okugiteeka kumpi mu buli kifo ng'akakodyako okwongera okulaga omukwano naye nga bino byonna byava mu kamwa ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza bannayuganda mwongere okwagala fulaga y'eggwanga erya Uganda, mwongere okugijajjatta n'okugisembeza naddala ku lunaku lwe baali bagenda okubeera nga bamunominatinga lwe yasookera ddala okufulumya message eno wetwogerera eyinza okuba ng'ereesedde abakulu obuzibu. Balamusiza mwena bannayuganda bannaffe ndi wano bakakasa nti oluvannyuma lw'okuyita mu buzibu bwonna tukonfaminze nti olunaku lw'enkya tugenda okwewandiisa ngenda okunominatinga nga presidential candidate era oluvaayo ebigambo bingi nnyo ogendagenda maaso n'okuba ng'obiwulira era bye bimu ku ebyo bye nkuleetedde mu mboozi eno ng'omukulu Kituuma Rusoke akunnyonnyola ku nkozesa ya fulaga era nga bino byonna bannayuganda bangi agamba nti babadde tebamanyi nti waliwo n'amateeka agafuga fulaga y'eggwanga. Kakati nze bye nkuleetedde mu kutu gwa Red Zone TV bino byonna ogendagenda maaso n'okuba ng'obiwulira wabula ng'okusinziira ku ngeri gye bigenda mu maaso oba engeri gye bitambulamu kalinga akabonero k'okutya naddala engeri amaanyi fulaga y'eggwanga geefunye oluvannyuma lw'ekiragiro ekyava eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muwulira enkozesa ya fulaga njagala giwaako sensitization mu bantu. Ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu fulaga.
Akati ebyo ebigambo byonna mbikuletedde mu mboozi eno era ogendagenda maaso n'okubanga obiwulira tanaba kubanga otwegattako nnyongera okukujjukiza ikkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate n'oba ng'otambula naffe ebbanga lyonna gwamaze okubeera ng'osubscribinga genda mu comment section kubanga ku nkomerero tutera okuyitayitako mu bubaka bwammwe bwe tusanga mu comment section ne tuba nga ate tutambula nabwo ensonga zino tubeere nga tutambulira ddala ffenna era nga nnyongera n'okutegeeza nti kwata ku kade aka notification akadaako kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya oba okubeera notified singa Red Zone TV tuba tutaddeyo ensonga yonna kakati nga bwe nkuletedde ensonga za Kituuma Lusoke n'ebigambo byavuddeyo nayogera ku nsonga za national flag ogenda kutya abakulu baatidde kye bayita national flag akantu kano okalaba nga akatono naye kaleesa obuzibu abakulu okuva mu bitongole ebyenjawulo batandise okubeera nga bataakaka kyokka jjukira tuli mu kalulu wakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddengayo emirundi mingi nnyo ng'akukubiriza nti gula fulaga y'eggwanga erya Uganda gitembeete gijajjatte gikulembeze ugitimbe kumpi buli wamu nga message bw'ogiwulidde era nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga ngikwongera kyokka mu budde bwe bumu akulira akakiiko k'ebyokulonda ono nga si mulala ye Simon Byabakama Mujenyi wenjogerera nga naye ebibye si birungi kubanga wenjogerera waliwo ekiwandiiko kye ngenda ogenda maaso n'okuba nga nkusomera wano nga kiraga nti Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda bamututte mu kkooti. Ekiwandiiko kino kifulumidde ku mukutu w'amawulire ogwa Daily Monitor nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission nga si keekokka ne kye bayita Attorney General Ssaabawolereza we twogerera batwaliddwa mu kkooti lwaki olw'ebikolobero na buli kimu ekigenze mu maaso n'okubanga kikolebwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ebimu ku bikolobero bye zoolaba nga akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kugenda maaso n'okubanga kabyogerako kakati we twogerera ebikolobero bino byandibanga bigenda kubazaalira ebizibu era nga Simon Byabakama ne Attorney General wenjogerera nga batwaliddwa mu mbuga z'amateeka olwoza biki ebigenda okubanga biva sayidi eyo nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano ne kituyambako kubeera nga tutolontoka awatali nsonga yonna etutataaganya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko pata kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli wetuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna kakati mu mawulire genkuletedde era genjagala tutambule nago. Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda we twogerera ng'ebintu si birungi ebimu ku bikolobero ebibadde bituusibwa ku kandidate w'ekibiina kya National Unity Platform birabika nga bigenda mumuzaalira akabasa olowooza bino bigenda kukomawa era olowooza kkooti ki gye batutte Simon Byabakama ne Attorney General babawaabiddewa bangi muyina enzikiriza oba ggwe nanga mpuliriza tukkiriza nti Simon oba ekkooti za Uganda oba oli awuzinza obutagenda maaso nakubanga zikola kakati Simon Byabakama bamututte mu kkooti naye olowooza bamututte mu kkooti ki bino n'ebirala byenkuletedde mu ggulire lino era byogendagenda maaso n'okubanga owulira wabula njagala kusooka kujjawo nsonga yaffe ng'era bulijjo butera ogenda maaso n'okubanga tukikola ensonga of course ebeera ya fulaga nga bwe mwakitegedde nti fulaga kyekimu ku bintu kati ebivuddeko ebuzibu era ebyogeza abali mu abakulu mu gavumenti ebiboogeza obwama we twogerera nga kitongole kya Uganda Police Force bavuddeyo ne bakola okulabula ku nsonga ye oba ku ngeri fulaga y'eggwanga erya Uganda gyegenda maaso n'okubanga ekozesebwamu ekiwandiiko kifulumye era nga nakyo kinnyonnyola ku bino era n'amateeka agamu ku ago agakwasaganya ku nsonga eza fulaga ey'eggwanga erya Uganda kakati eyo yonna yonna ogenda kuwulirayo kyova olaba nkukubiriza era nkukubira omulanga nti gwe wenna eyandiyagadde okubanga otwegattako ku mulanga gwaffe guno ogw'okugula fulaga nnyongera okukutegeeza ennamba z'essimu zeezo koyinza okubanga otusanga nga Red Zone Media Group tuli mu kugula fulaga eziwererako ddala fulaga ez'enjawulo size ez'enjawulo ebika ebyenjawulo kakati gwe abadde atera okuvayo no contributinga nyongera okwebaza webale kubanga okola omulimu ogusinga obunene ate era ogendera eddala mu maaso n'okubeera ng'okola omulimu ogwo tusobole okubanga tutambuliza ddala ensonga nga bweteekeddwa okubeera ng'etambula kati ku mukutu guno ogwa Red Zone TV tugenda mu maaso n'okubeera nga tugula fulaga eya ggwanga erya Uganda kakati gwe abadde atambula naffe
nyongera okujjukiza nti kikole ng'otwegattako ku mulango ogwo. Tudduukirira omulango gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugula flag. Mabegakaawo nyongera obategeeza ti mabegakaawo tubadde tugula flag kasente akatono. Bu flag buno size eno babadde babutuguza nusu nga 15 ku 20 naye kati abantu batandise obulinnyisa. Abatunda flag batandise okutunda flag 13 ne sente oba oli awo ezisingako kaawo abamu nenga tulina kaweefube okulaba nga mu mbeera yonna gye tunaazifuniramu tujja kuzifuna. So kakati neebaza abazze mu inbox ne mba nga mutambula naffe, neebaza abansuubiza newankubadde nga temunnatuukiriza abamu naye nkakasa ensonga zijja kutambulira ddala era oba oli awo mujja genda maaso n'okuba nga musuubiza ennamba eyo kanjiteeke wano ebeere ng'etambula mpola mpola osobole okuba nga ogenda mu maaso n'okuba nga ogiraba tutambule bulungi nnyo ku nsonga eno eya fulaga. Ennamba eno yeno gye ntadde wano eno gireke naye eno ezo ennamba ezebbiri zeezo ezigenda okukwasaganyanga ku nsonga eyo ng'era bwe tubadde nga tutambuza ensonga era bwe tugenda osigala nga tugenda maaso n'okuba nga tukitambuza zireeta amannya ago era nga bw'ogalabaawo. Kakati wuliriza ekimu ku biki bye nkuleetedde nkugambye ngenda kukusomera ekiwandiiko ku bimu ku bikolobero by'obadde olaba brutality ebadde etuusibwa ku kandidate w'ekibiina kya NUP we twogerera nga Simon Byabakama Mujenyi. Ensonga zino zandiba nga zigenda muzaalira akabasa ye ne Attorney General batwaliddwa emabega batwaliddwa mu mbuga z'amateeka. Wabula nga sinatuuka eyo njagala tusookere ku nsonga ya fulaga eyogeza abakulu obwama etadde abakulu ku bunkenke. Wuliriza, omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Kituuma Rusoke yeegasse kwaba aboogezi abayise oba gye buvuddeko abazze nga boogera ku nsonga ya national flag era nga naye avuddeyo n'akola okulabula nti waliwo amateeka agafuga fulaga y'eggwanga erya Uganda. Ogenda kumala gagikozeseza gwe buli w'oyagala, ogenda kumala gagiwanika kumpi ku buli pije ku buli boda. Wuliriza, okusinziira ku bakulu bano bakulaga nti fulaga y'eggwanga erya Uganda n'okugiteeka ku boda gulinga omusango, okugiwanika ku nnyumba gulinga omusango. Mbwate fulaga teteekeddwa kubeera ng'ekubwa nkuba newankubadde nga twalabyeko fulaga z'amawanga ag'enjawulo ng'oba oli awo zo zigenda mu maaso n'okubeera nga zikubwa enkuba. Kakati ebigambo ebyo ebizze byogerebwa abakulu naddala bali mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda erya NRM, bigambo bino birabisenga obutiitizi oba okutya okweyolekedde gye bali oluvannyuma lwa fulaga y'eggwanga erya Uganda okubeera nga yeeyambisibwa kumpi buli kifo ky'eggwanga erya Uganda osanga fulaga ekintu ekitabaddengawo, wabula nga bino byonna byajja oluvannyuma lwa order eyavuga okuva ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muwulira okumisuzinga flag y'eggwanga tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gy'efulaga egamba etya nti fulaga yonna terina kubeera ku kizimbe ekitategerekeka yadde mu kifo ekitategerekeka, kusula bweru, kukubibwa nkuba, nti ate okuteeka fulaga ku kintu kyo kyonna olina okusaba permission ya gavumenti. Balina okuwa permission okukozesa fulaga n'oba oyagala gikozesa ku bya bizinesi. Fenga patriotism ne tukoola buli garage abatadde flags buli bwe baagala buli bwe basanze nga tubasaba nti musabe government office eri responsible oba police security babawe permission okukozesa flaga zino ate babagaidinge bulungi wawe mwino ziteeka, kubanga flaga y'eggwanga ya kitiibwa nnyo, tulina ogibwa ekitiibwa, tetulina gimisuzinga nga bwe tusanze. Abamu baziteeka ku piki, abamu ku buduukaduuka, abamu ku busitoola obutonotono, mu ffumbiro, kwegamba abamu nga mu bifo byebatadde fulaga zino tebisaanawo. Nga tusaba bannaffe bano mikwano gyaffe bamakanika balokose bampisa baddeeyo batimbulule fulaga ezo oba basabe security bawe permission baziteeke mu bifo ebituufu. Omukyalo oyo ebigambo byayogera twalabyeko ku fulaga oba bendera ezaagamu ku mawanga ag'enjawulo nga zigenda maaso n'okukubwa enkuba, nga zigenda maaso n'okutimbibwa kumpi buli wamu ng'akabonero akalaga omukwano eri fulaga eyo. Kakati nno ku mulundi guno nga kiragiddwa ne ku fulaga y'eggwanga erya Uganda. Ekintu oba oli awo ekyewuunyisa bannayuganda nti kaakati ate lwaki temwagala abantu baagala fulaga ya ggwanga lyabwe? Lwaki ate kitandise okulabika ng'ekibayisa obubi abantu okulaga omukwano eri fulaga y'eggwanga erya Uganda? Kakati wano ne Kituuma Rusoke ono nga ye mwogezi w'ekitongole kya police yavuddeyo naye n'abaako ebigambo byayogera ku lunaku olwaleero mu kye bayita weekly police report. Babeerako aba press briefing, babeerayo ne
press conference buli Monday ne baba nga baako ebigambo bibogera. Kakati mu bigambo byayogedde olunaku olwaleero mwayogeredde n'ensonga eno era naye n'agattako ku bigambo by'omukyalo oli nti fulaga y'eggwanga erya Uganda ekozesebwa etya, fulaga y'eggwanga erya Uganda eteekeddwa kukola mu bifo ki era eteekeddwa kubeera prohibited mu bifo ki, gwagikozesa ogikozesa wansi w'amateeka akiwulira. Enkozesa ya fulaga njagala giwaako sensitization mu bantu. Ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu fulaga n'ebintu ebirala bye tuyita symbols z'eggwanga. Fulaga ine etteeka lyayo erijyogerako. That is the National Flag and Armorial Ensigns Act. Nti flag eyo gyolaba enkozesa yaayo yeetaaga ne permission okuva ewa minister. Minister we bagamba minister mu act eyo babategeeza minister wa Justice and Constitutional Affairs. Flag eyo fe bwe bulaba engeri gye tugikwatamu. 1 tugiwanika naye enkuba bwejja ne tugijjayo. Flag eyo tetugisuza na wabweru. Kwegamba tuyina ekitiibwa ffe ng'aba professionals gye tugiwaamu. Flaga abantu kirungi ne baagala flaga yaabwe naye ate mu kugyagala ate si kirungi kugityoboola. Kati waliwo ababadde bagiwanika ne waggulu ku muti gw'amasannyalaze. Kyekifaananyi kiri nnyo ku mitimbagano. So just kyetusaba abantu fulaga mugiwe ekitiibwa kubanga fulaga ya ggwanga ereflectinga kinene nnyo ku image y'eggwanga. So bw'ogikwata obubi oba oyina etteeka lyomenye, naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu, abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasisa etteeka wano na wali. Leka tusooke n'okwogera n'abantu kubanga tusuubira nti bwe tubabuulira ekyokukola bajja kigoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wanje? Oh yes, yes. Okay. Kyetwagala nga bwe njogedde ku festive Chituma Rusoke ngali mwogezi w'ekitongole ekya Uganda Police wano ng'agezaako kulaga nti bo ng'abakugu, bo ng'aba professionals bebateekeddwa okulaga, bebateekeddwa okukkiriza ddi lw'ogenda okukozesa fulaga y'eggwanga erya Uganda, bebateekeddwa okulaga kifo ki fulaga y'eggwanga weegenda maaso n'okubanga ekkirizibwa okubanga ekozesebwa, so si ggwe kugiteeka buli w'osanze. Kakati nno kandiba akabonero akalaga okutya eri abasajja bakulu bano nga bakunnyonnyola butya fulaga y'eggwanga bw'eri delicate ennyo, wabula nga bino byonna bibaddengawo era fulaga eno ebaddenga ekozesebwa mu ngeri ez'enjawulo. Gye buvuddeko walaba omusirikale wa poliisi ng'asika okukwakkula n'okunyakula fulaga y'eggwanga ng'agijja ku muvuzi wa booda eyali agitaddeko, ng'era ono yali agezaako okulaga obwagazi eri fulaga eno oba obwagazi eri eggwanga lye, nga kino ekikolwa tekyalina tteeka lyonna lyekimenya, wabula omusirikale wa poliisi ate ye yamenya etteeka. Kyokka kyewuunyisa nti ate abakulu mu kitongole ekya poliisi tulinze okulaba nga Kituuma Rusoke ayogera ku nsonga eno tagyogeddeko, naye ng'ekikolobero kino kyali kimenya amateeka okusinga n'ebyo byagenda maaso n'okuba nga ayogerako.
Bannayuganda balinze okuwulira statement yonna efuluma okuva ku nsonga eyo oba ku kifo Katambi ako nga bw'okalabye Kituuma Lusooke tabyogeddeeko wabula ensonga z'ayogeddeko ate zeezo oba eziraga nti basajja bano bandibanga balina kyekubiira era nga sayidi y'ekibiina kya National Unity Platform ng'eringa yokka kati wetwogerera yeetakkirizibwa kubeera ng'ekozesa fulaaga ey'eggwanga erya Uganda ekintu ekisinza okwewuunyisa kumpi buli muntu yenna kakati njagala owulire. Which I felt it is an issue of public concern. It is an issue in respect to the use of the Uganda flag. There are several concerns we came across about people getting concerns. Abuse, not abuse. Abuse, not abuse. First and foremost, one of the reasons why I've come out to make a comment about it is it is our duty to sensitize the public. Sometimes we enforce these laws on a population sometimes which is ignorant. Without any doubt, very many citizens of this country are ignorant about the do's and don'ts of the national flag. So it is also not very prudent as the enforcement bodies to emphasize simply enforcement, to look out for that person who has transgressed against the law. At times you need to come out and speak so that the people align with their national and legal obligations. There is a law. Let people just know the following, that there is a law which guides the use of the national flag and other armorial ensigns. And that is the National Flag and Armorial Ensigns Act. It tells you who allows you the permission to, who authorizes you to use that flag. So people should just know that there is a law and there are do's and don'ts. Anyone wishing to use a flag in that law can read it yourself. It's online. Requires prior permission from the minister, and in that case, that minister is the Minister of Justice and Constitutional Affairs. We have observed a number of uses that are not appropriate. For us as institutions of government, you see us use the national flag. We hang it every morning. In the evening, we bring it down. When it rains, we again bring it down and store it, protect it from the rain, all in the name of respecting it as a national symbol. Now, on the contrary, the citizens we police use it. Some have been hanging it even on electric poles. I think you saw it on social media. Somebody hanged a national flag on a utility pole, first and foremost as to whether he had the right to climb that utility pole becomes another matter altogether. They are using it for all sorts of things. But somebody will ask, why have you not taken action against them? I've said it much earlier. I've said that sometimes it is not about just arresting and getting the other one simply on the account of contravention. It is our appeal that people know this. It is our appeal that people follow and respect these national symbols. It has been commonly used in this current political environment, the excitement. So I would like to communicate that I think that is the reason why
we are to a large extent constrained and reserved into enforcement. But whoever has a question as to whether there is any law being broken, if the usage is in contravention with what the law says, which law is openly on digital spaces, then there is a contravention. So that is what I would like to communicate. I thank you. Balamusiza mwena bannayuganda bannaffe ndi wano bakakasa nti oluvannyuma lw'okuyita mu buzibu bwonna bwonna tukonfaminze nti olunaku lw'enkya lwe tugenda okwewandiisa engenda okunominatinga nga presidential candidate era oluvaayo tugenda kola rally eyokubiri bagitulemeseza naye tugenda kuŋŋaanira ku kisaawe Enatete. Njagala mwenna okubayita abaagala eggwanga lyammwe mujje tubeere ffenna tubawo obubaka bwaffe obusooka after nomination. Mbakubiriza mwenna buli asobola ajje ne bendera y'eggwanga, kwata flaga yo ya Uganda ojje nayo. Nammwe abatasobole kujja waakiri flaga giwanike wo, giwanike ku business yo, giteeke ku boda yo, giteeke wona we bagirabira ng'akabonero akalaga nti tuli bamalirivu okulwanira eggwanga lyaffe okulitereeza, ng'akabonero akalaga nti twagala nnyo eggwanga lyaffe Uganda era tuli beetegefu okukola buli kyetaagisa okuliza ku layini otuufu. Tusinkane Enatete mwena. People power, our power. Kati ensonga za fulaga nga tuzitadde ebbali, wuliriza kugambye ebigambo bya Kituuma Lusoke obiwulidde bulungi nnyo. Kati ng'ensonga ezo tuzitadde ebbali, Kituuma Lusoke omwogezi wa poliisi nga yeegasse ku bakungu abalala abavuddengayo ne boogera ebigambo ebifaanana bwe bityo ku nsonga za fulaga ey'eggwanga erya Uganda. Kwani ateekeddwa gikozesa, mateeka ki agagikulembera, ddiiru oteekeddwa gikozesa, ab'ebyokwerinda bonna kumpi bavuddeyo ne batabuka naddala ku nsonga ey'okukozesa Uganda fulaga newankubadde nga tugiraba ekozesebwa mu ngeri etamenya mateeka. Kakati wuliriza ate mu budde bwe bumu waliwo ekiwandiiko kye njagala okuba nga nkusomeramu wano. Ekiwandiiko kino nga kiraga nti waliwo abamu ku bantu abali konsandi ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bakutte Simon Byabakama ono ng'akulira akakiiko ak'ebyokulonda Uganda Electoral Commission ne bamugattako Attorney General ono abeera ssaabawolereza owa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Babatutte mu mbuga ez'amateeka, simanyi oba amateeka oba kooti gye babatutte zinagenda maaso n'okuba nga zikola, naye nga babatutte ku ki? Ebikolobero, brutality ebigenze maaso n'okuba nga bikolebwa ku kandidate w'ekibiina ekya National Unity Platform. Mujjukira lwe baamukuba bwe yali agenda mu bitundu by'ekazo, bitundu bya Western Uganda, mujjukira bulungi ekyaliyo emigobante abakulu gye baakwata nga bali mu t-shirt ez'ekibiina ekimu ne baba nga bagenda maaso n'okumukolako effujjo n'ebikolobero ebirala ebizze birabwako n'amaaso by'ozolaba byonna babadde nga bakola. Ye candidate yekka babadde bakolako ebikolobero bino. Kakati waliwo abantu abafiiringa nti bali concerned era bo bakoze kye basuubira nti kyekisoboka. Batutte akakiiko k'ebyokulonda kakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi ne Attorney General otwogerera ndoza ekiriyo wakiwanuka wemba serabidde babatutte mu mboga z'amateeka. Naye njagala tuyite mu kiwandiiko kino nkikusomeremu bulungi nnyo tuwuliziganye era nkikuyitireyitiremu mu ngeri entone nnyo esoboka, tulabe eddala oba kooti gye batutte abantu bano zinagenda maaso n'okuba nga zikola ekyo oba oliawo bannayuganda kye bandyagadde okuwuliriza. Wulira. 2026 elections, Electoral Commission, Attorney General sued over security personnel brutality. Nti akakiiko k'ebyokulonda ssaabawolereza wa gavumenti bakubiddwa mu mbuga z'amateeka olwa brutality. Ekiwandiiko kino kifulumye ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa December 2025 lwe lunaku olwaleero nga bagamba batya. Two lawyers have petitioned the High Court in Kampala seeking orders to restrain the Simon Byabakama-led Electoral Commission from continuing to organize the 2026 general elections, citing what they term as persistent security forces brutality. Nti bannamateeka babiri banono tebategerekese beebaani, tebategerekese bavuddewa, wabula bo bali babiri bakutte ensonga eno ne bagitwala mu kooti enkulu mu kibuga Kampala nga bagamba nti tebakkiririza oba tebakyakkiririza mu kakiiko ka byakulonda naddala ako akakulemberwa omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama Mujenyi, era nga bo bagamba nti Simon Byabakama n'akakiiko ke bandibadde balekeraawo ogenda maaso n'okwoganizinga akalulu kano, era nga bagamba bwe kiba kisoboka Simon Byabakama alizayininge n'akakiiko kasattululwe kalekeraawo kayimirize okwoganizinga akalulu ka 2026. Bo bagamba nti akakiiko tekeetengeredde kimala okugenda maaso n'okutegeka akalulu kano. Wano nga bagamba okusinziira ku nsonga zino zengenda ogenda maaso n'okuba nga nkuyitira muwuliriza.
Two lawyers contend that Electoral Commission has failed, neglected, and all refused to execute its obligation. All has done so in a cursory, negligent, and off-handed fashion, thereby allowing widespread violence and intimidation to flourish during election-related activities. Bano baloya ababiri oba bannamateeka ababiri mukawefube waabwe nga batuwala akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka ne Attorney General. Ezimu ku nsonga ze bataddewo nga bagamba nti tukizudde akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Yabakama Mujenyi kalemereddwa oba kagayaaliridde oba seekyo nga kakikoze mu bugenderevu nga eno design oba nga kino kyategekebwa okubanga bwe batyo balina okukikola. Ekyokubanga balekerera amateeka gabeere nga galinnyirirwa nga Munnayuganda abeere nga atulugunyizibwa mu mbeera emu oba endala, akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa okugenda maaso n'okubanga kannyonnyola kino, kateekeddwa okubeera nga kali responsible ku nsonga eno. Kitegeeza wano mu musango gwe baloopye bagamba bwe kiba kisoboka akakiiko kalekulire, abakalimu balekulire, oba seekyo nga tebasobodde kulekulira akakiiko kasattululwe era n'akalulu kapoozingibwemu. Bwe biba bimaze okupoozingibwa olwo tulyoke tulabe Simon Yabakama n'akakiiko ke banaasobola okuddamu okutegeka akalulu. Bwe baba nga tebasobola kuddamu kutegeka akalulu, ensonga basooke baziveemu, bannayuganda basobole okubanga balinda embeera ey'amazima n'obwenkanya okugenda maaso n'okubanga ekwasaganya akalulu kano aka 2026. Bo bagamba nti tebakyakkiririza era tebakyalina bwesige mu kakiiko ka Electoral Commission akakulemberwa Simon Yabakama. They accuse security agencies including the Uganda Police Force and the Uganda People's Defense Forces of threatening, intimidating, torturing, harassing, beating, and in some instances killing members of the public participating in campaigns. Uliriza byonna by'ozolaba ebibadde bigenda mu maaso mu kalulu, ebyo by'obadde otya n'okulaba ebikolobero omuli bannansi abawagizi ba side emu okubeera nga batulugunyizibwa, abamu ne batuuka ne ku extent ekubibwa ne bafuna n'embale ezirabwako. Kati bano bagamba nti zezimu ku nsonga ze bayimiriddeko era nga baagala Simon Yabakama oba Attorney General baveeyo either bannyonnyole ku nsonga eno, beetonde sinakindi babeere nga beegatta ku abo abalala abasobodde okuba nga balekulira akakiiko bwe kiba tekisoboka akakiiko kasattululwe n'akalulu kasooke kayimirizibwemu. Era bano balooya ababiri nga bagamba nti bavumirira ebitongole by'okwerinda omuli ekitongole kya Uganda Police Force n'ekitongole kya Uganda People's Defense Forces, ekitongole ky'amagye UPDF, nti bano ebitongole bino bibiri mu kifo ky'okukola omulimu gwabyo. Jjukira ebitongole bino tukimanyi bulungi nnyo, keeping law and order, ekyo ekitongole kya Uganda Police Force, kukuuma amateeka n'emirimu emirala n'okukwasisa amateeka. Kakati ekitongole ky'amagye kukuuma bannayuganda bannansi n'ensalosalo. Wabula ate kigambibwa okusinziira ku balooya bano ababiri abagenze mu kkooti nti bano baava ku mulamwa tebakyakola mulimu gwabwe. Bye bagenda maaso n'okukola bye bino wammanga. Waliwo threatening, okukangakanga, intimidation, okutiisatiisa, ndooza bye bimu awo, torture, okutulugunya, ne harassing, beating, okukuba, ne mu biseera ebimu okutta mu bugenderevu bannansi na Uganda batalina musango abagenda maaso n'okuwagira obuwagizi oba okwetaba ku campaign trails ez'abamu ku presidential candidates n'okusingira ddala eza candidate w'ekibiina kya National Unity Platform. The petitioners argue that the Electoral Commission is vicariously liable for the actions of security forces deployed during the electoral process. Bano ba petitioners oba bannamateeka bano abagenze mu kkooti nga bagamba tibaajuwinga akakiiko k'ebyokulonda okubeera nti kayina okubanga ensonga zino zikakakatako, baba balina okubanga be bali responsible ku ebyo ebibadde bigenda mu maaso, ab'ebyokwerinda bibagenda mu maaso n'okubanga bakola naddala mu kaseera kano akawo kalulu ke tugendamu akagenda kuba aka 2026 nga wabula ennaku mbale akakiiko k'ebyokulonda kalekulidde. As a result, the public remains afraid and fearful of participating freely in the electoral process, the lawyers state, adding that this violates the constitutional and the human rights of Ugandans. Bano bannamateeka nga bagamba nti oluvannyuma lwa bino byonna bino ebikolobero bireetedde bannayuganda bangi okutya n'okutira ddala okuvaayo okwetaba mu nsonga eno ey'ebyokulonda, kyokka ng'ate bino bibakakatako era bo nga bannayuganda bandibadde beetegefu nnyo, bandibadde bamalirivu nnyo okugenda maaso n'okuba nga beetaba mu nsonga z'eggwanga lyabwe.
era bandibadde nga bamanya n'eddembe lyabwe wawe likoma basobole okugenda maaso n'okubanga beetaba mu ebyo akakiiko k'ebyokulonda bye kategeka kyo. Bano bagamba nti ebikolwa bino akakiiko k'ebyokulonda bye kalese poliisi n'amagye bagenda maaso n'okubanga bakola bireetedde bannayuganda bangi okutya okuvaayo okwetaba mu bintu bino. Kakati nno kino kiviiriddeko okubeera nga abantu abagenda maaso n'okulonda baba batono okusinziira ku ennamba eri mu myaka egironda. Wuliriza. The lawsuit follows a series of violent incidents involving supporters of the National Unity Platform and the security forces in recent weeks. Nti okugenda mu kooti kuno kiddiridde ebikolobero bibadde ebingi ennyo ebibadde wakati w'ab'ebyokwerinda nga batulugunya abamu ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bibaddewo naddala mu wiiki nga ziizo eziyise. Bino bireetedde okutya, bireetedde ab'ekibiina kino okutya n'abawagizi abandi badde bavaayo bagende maaso n'okubanga beetaba mu bino ebintu tebikyasoboka. Brutality. Earlier this month, at least 5 NUP supporters were injured when groups of armed individuals attacked party leader is Robert Kyagulanyi Ssentamu campaign team in Gulu City. Mujjukira ekyali eggulu mu kiwandiiko kino bakitaddewo nti mwezi guno gwali gutandika waakiri abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform 5 baalumizibwa oluvannyuma lw'akabinja akaali kavudde mu by'ebyokwerinda oba ne sayidi enzimu ez'abeesimbyewo okulumba ne bakola obulabe ku mukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ko n'abawagizi be era mujjukira bwe mbaseerabidde amawulire ago nagabawa bulungi nnyo gwazzaagoberera. Bino nga byawukana ku byeri ekazo waliwo ekikolobero ekyalabwako ng'abantu bavuddeyo mu bungi nnyo bajja ne balumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ne bagezaako okwagala omukolako obulumbaganyi ky'ekifaananyi ekyo nti Danny Magic n'abawagizi b'ekibiina kya NUP abalala 5 baavaawo n'ebisago ekintu ekyali kimenya amateeka era ng'akakiiko k'ebyokulonda kaali kalina okuvaayo either kavumirire kogere ku nsonga eno sinakindi kavunaane ebitongole ebikuuma ddembe okugenda maaso n'okukola ebikolobero nga bino. Wuliriza. Video footage captured by the NTV, Daily Monitor's sister television station, shows security personnel beating NUP supporters who were surrounding Robert Kyagulanyi Ssentamu apparently to shield him from danger. The footage also shows that some police officers assigned by the EC to provide the security to the NUP presidential candidate were assaulted. Otunulira ekifaananyi kino akatambi ke boogerako ke kannyonnyola bino nti bwe yali mu disitulikiti y'eggulu emiggo egyamukubwa kyokka ng'ono presidential candidate nti abamu ku bawagizi be baalabwako nga bagezaako okumushieldinga, baalabwako nga bagezaako omuterawo embeera oba oliawo emiggo gino gireme kumutuukako direct. Wabula ebyavaamu y'omu ku bantu oba bammemba mu ttiimu ye amanyiddwa nga Danny Magic oyo nga gw'omulabaawo bambi ye yafuna obuvune ate nga si ye yekka. Waliwo n'abalala bangi nnyo abaafuna obuvune oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo nti akatambi ako kaakwatibwa mukutu gwa NTV. Era omukutu guno gwe mukutu gwokka kumpi ogukkirizibwa ogenda maaso n'okubanga gukwata ebintu nga bino, oba gwe mukutu gwokka ogulinga sijagawo gukkirizibwa wabula gwe mukutu gwokka ogulinga ogwavaayo ne gusalawo okulaga ebintu nga bwe babitambudde. What the military is doing to people. Oh my God. I've not done anything wrong. We are not doing. Come here, my brother. We have not done anything wrong. It's all right. Look what they are doing to us. Look what they are doing to us. It's okay, my brother. It's okay. It's okay, my son. It's okay. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. Tetulina musango gwe tukoze. Naye laba amagye bwe gali mu kweyisa. Laba poliisi kyeri mukola.
Look what the police is doing. Mu katambi ako atulaba ab'ebyokwerinda abambadde ebyambalo bya Uganda People's Defence Forces nga bagenda maaso n'okukola ebikolobero ebyo. Kakati bano abagenze mu kkooti wano we basinzidde era nga ku katambi ako ekamu kweza ensonga eziteekeddwayo ng'obujulizi nti akakiiko k'ebyokulonda kalemereddwa okugenda maaso n'okuba nga kakola omulimu gwako. Ekikolobero ekyagenda mu maaso mu bitundu by'eggulu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze okukampeyingayo y'emu ku nsonga eziteereddwa mu bujulizi okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda kaanukula oba nga kagezaako okunnyonnyola lwaki kalemereddwa okubeera nga kakola omulimu gwako omutuufu kubanga sins oba ebifaananyi byalabikira mu kampeyini y'olwo olunaku eggulu ekyamazima tebyali birungi nnyo era nga bw'olabye nga bwe njagala olabe nakano nga sinnakwongerayo na kiwandiiko. Balumbye ne bonoona buli kimu nga poliisi ebagadinga. Thugs keep attacking us, guarded by the police and the military. And now they are beating us for campaigning in a place that the Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning. The Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning here. Look at what they are doing to us. Kakati ezimu ku nsonga ezo zireetedde akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga kakubwa mu mbuga z'amateeka era nkugambye wenjogerera nga Simon Byabakama Mujenyi ne banne bakulembera n'abakakiiko essaawa yonna bagenda kuba nga bannyonnyola ku ebyo by'olabye mu butambi obw'enjawulo byogenda maaso n'okuba ng'olaba ebyasinga okulabikira ennyo mu bitundu by'eggulu bwe yali agenza okubeera nga akampeyinga. Kakati bano bo basazeewo bagende mu kkooti era ensonga zimaze okuba nga zituuka bannamateeka babiri bavuddeyo ne bagamba nti bino biraga bunafu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama nti era ke kali responsible okunnyonnyola ku bintu nga bino bateeka okunnyonnyola eggwanga lwaki balemereddwa. Kyokka jjukira ebitongole bino era byo bigenda mu maaso n'okuweera fulaga y'eggwanga okubeera ng'ekozesebwa mu bifo eby'enjawulo. Ekintu ekikyebuuzibwa oba ddala kino kye bakola kye kisaanidde okuba nga kikolebwa oba ddala ekyo ekintu kye bagenda maaso n'okuba nga bakola kye kituufu. Abasirikale bangi balabiddwako nga bagezaako okulwanagana ne fulaga y'eggwanga ekintu ekimenya amateeka. Kyokka ate yo poliisi bw'evaayo n'ekiwandiiko ekulaga nti bano abali mu kugenda maaso n'okukozesa fulaga y'eggwanga be bagikozesa mu bumenyi bw'amateeka era ebibuuzo bingi nnyo byeyongedde naddala ku mukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama Attorney General bamaze okubeera nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka ku nsonga eyo waggulu. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.